Iyo mukazi ayogera emyaka oyagala akubwera ddu. Mukazi ayogera emyaka akubwa lwaddu bakita kubwa. Batugamba omukazi bakusayininga mu Abitex bakugamba nti amateeka gawo kitogera. Nedda naye nga osanga nga mukulu ebintu ebimu yakuze naye kennyini nkuze ondaba. Nenge essaawa zino Pisiralisa tukyamuyimirizaamu ebbanga eritali ggere olw'ensonga nti waliwo omuvubuka comedian bamuyita Rain namusasula okuyimba n'omuyimbi oyo era oluyimba gye luli mbadde nteekateeka okulufulumya n'asiiwuka empisa mu mbeera ey'ejjoogo naye abavubuka abo bacomedian balowooza nnyo bakitalo n'agenda mu studio n'amutwala mu studio n'akola naye oluyimba olulala ekimenya amateeka. Olwaleero amanya nga bulijjo Abitex ekibayisiza olwaleero kubategeeza nti ntongoza omuyimbi omupya asinga okuba n'oluyimba olusinga okutweninga mu Uganda n'ebweru mu nsi yonna naddala abali ku TikTok mwalulaba nnyo oluyimba baluyita kyali kya maama olwa Sauda Bagaala. Olwaleero mbayise nga mbategeeza nti vidiyo olwaleero tugitadde era abagoberera Abitex Promotions official mujja kuba mugisangayo kiro ky'olwaleero n'okubategeeza nti abaagala Sauda Bagaala kyali kya maama ali mu Abitex Promotions. Era olwaleero tubategeeza nti abayimbi abatongole Abitex bayina abamaze okukakasibwa ye Serena Bata ne Sauda Bagaala n'abalala tukyabayina ne bakyali mu ffumbiro essaawa yonna tugenda kubatongoza. Olwaleero tubategeeza mu butongole nti Sauda Bagaala eyakuyimbira akayimba akakuba TikTok nga nakateera kakyakuba nga temumanyi yakayimba, tubategeeza nti bamuyita Sauda Bagaala eyakuyimbira akayimba beera eyo n'ennyimba endala ne kyali kya maama. Olwaleero tumutongoza mu butongole eri bannamawulire era nga tubasaba bannamawulire nga bekiri nti mmwe ndeberwamu y'Abannayuganda mu mukuba abantu mu maaso bamutegeere. Pisiralisa naye akyali muyimbi waffe naye ffe waffe tukulembeza nnyo discipline kasita discipline etagalamuko tukuwumuzaamuko tubale tukugobye naye mukuwumuza ebiseera ebisinga mwe muva okugoba. Ffe tetuli after money zetukutaddemu tusobola n'okugamba nti tuzifiiriddwa ne tukitwala nti twateekateeka ekivula enkuba n'etonnya. Naye ng'essaawa zino Pisiralisa tukyamuyimirizaamu ebbanga eritali ggere olw'ensonga nti waliwo omuvubuka comedian bamuyita Rain namusasula okuyimba n'omuyimbi oyo era oluyimba gye luli mbadde nteekateeka okulufulumya n'asiiwuka empisa mu mbeera ey'ejjoogo naye abavubuka abo bacomedian balowooza nnyo bakitalo n'agenda mu studio n'amutwala mu studio n'akola naye oluyimba olulala ekimenya amateeka. Kwe twasinzidde Pisiralisa mu Abitex Promotions twamuyimiriza ebbanga eritali ggere kati tulina abayimbi bali babiri Sauda Bagaala ne Serena Bata mu butongole. Essaawa zino endagaano ya Pisiralisa tukyagirina naye tukyamuyimirizaamu ebbanga eritali ggere era amutwala n'amuyimbisa abazizza gwa Naggomola kasitaaba nga tabukingiddwa kuva mu Abitex Promotions kubanga yasayininga endagaano agimanyi ne lawyer we yaliwo ne famire ye
ate yasomako omanyi kitegeeza bwe ngamba nti no comment munkola ki no comment no comment no comment Damu one more time, mudem musale one more time. Mudem musale one more time. Serena nawe kwati. Thank you. Ni bulungi mugamba mutabana. Nze Sauda Bagaala ndi muyimbi kati mu Abitex promotions. Kyali kya maama mbeereeyo zeba kyasinze nnyo okumanya. Nkutidde. Oluyimba lwo sinze yaluwandiika naye eyaluwandiika naye yayagala ndowooza yeebaze ba maama kubanga abantu bangi babeera eyo ate abamu batunyooma batuvuma munene oyo mutono akati omuntu ovayo n'oyogera ekyo kyolaba n'okyapreciatinga buli omu agamba oba katini oba kinene kyekyo kyali kya maama munnange yasanyuka bamaama basanyuka gwe ne bagamba kituufu omuntu bingi byajja ku bamaama mpisa eneeyisa byonna ndeke kimenye ki emyaka nkuze emyaka jjo nkuze Serena Bata omwana omuseko okutogera myaka. Iyo mukazi ayogera emyaka oyagala akubwera ddu. Mukazi ayogera emyaka akubwa lwaddu bakita kubwa. Batugamba omukazi bakusaininga mu Abitex bakugamba nti amateeka gawo mukitogera. Nedda naye nga osanga mukulu ebintu ebimu nkuze naye kennyini nkuze ndaba ni muntu munaye ebintu bya Katonda weebityo twesanga ngera we mbasanze wano ne twogera nembeera nga njoyininze ne tukkiriziganya ne kyandikokola ate mbadde simanyi nti piisi bamugobye mbadde sikimanyiiko sina kyenkimanyiiko sina kyenkimanyiiko omuyimbi wange bamumuza nenda sooka mbuze management mwana yayimba ebisenge wamma bamumuza wamma sina kyenkimanyiiko mpulira bipya gasooka tuwene management aye bannange lunaku lumpadde essanyu luno bwe kyoba omanya bingi byesisobola kulwerabirako olunaku lwaleero lusobola oba ekibuuzo nkitegeera bubi lunzijjukiza ki oba mbuuza ki kyotagenda kwerabira ku lunaku luno oba mbuuza ki kyesigenda kwerabira ku mazaalibwa ago agaleero kyesigenda kwerabira nfunye baganda bange abapya nfunye siisi amasikyo so nfunye abantu bangi emikwano nsuubira